w'ekiddukanya omuzannyo gw'emisinde mu Uganda ekya Uganda Athletics Federation kikakasizza ng'omuddusi Winnie Nanyondo bw'agenda okwetaba mu mpaka z'emisinde ez'ensi yonna eza Doha Diamond League. Empaka zino zigenda kubeerawo ku Lwokutaano lwa Ssabbiiti eno nga 25 era Winnie Nanyondo ye muddusi munnayuganda yekka agenda okuvuganya mu mpaka zino. Winnie Nanyondo agenda kuvuganya mu mbiro za mita 800 ng'agenda kuvuganya n'abaddusi abalala 9 era ajja mu misinde gino ng'alwana okuteekawo rekodi empya ku eyo gy'alina ey'eddakiika emu n'obutikitiki 58. Abaddusi abalala abagenda okuvuganya mu mbiro za mita 800 kuliko enzaalwa ya Ethiopia Alemu Habit, Munnakenya Yunus Jepkoke, Omungereza Okasan Clarke n'abalala. Empaka za Doha Diamond League zigenda kubeera za mulundi gwakuna ku kalenda y'ekibiina ekiddukanya omuzannyo gw'emisinde mu nsi yonna ekya World Athletics era ze zigenda okuggalawo omwaka guno.